President Museveni ng'ayita mikutu gy'amawulire egy'ebusoga ayogeddeko eri abalonzi mu kiro ekikeesezza olwaleero n'ayongera okuttaanya ku nsonga y'obutalimira muceere mu ntobazi. Abuulidde abagulima mu busoga n'ebitundu by'obuvanjuba nti gavumenti si yakozesa maanyi kubagoba mu ntobazi wabula okwogerezeganya nabo okubasikiriza okubaako ebintu ebirala bye bakolera mu ntobazi zino ebinabawo ensimbi ennyingi okusinga ku muceere. The Bakochi, one of the tribes of Uganda, would do fish and sonzi. And sonzi is mud fish from the swamps. Nobody said that people should not use wetlands. The question is how. Now, when we have enough time, we are not going to use violence to evict people. But when we have enough time, we shall discuss. We already have facts which we can discuss. Because now the rice growing is underutilizing the wetland and misutilizing. Because when you grow rice there, you dry the swamp. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.